tewali asinga okumanya omulamuzi okuba corrupt okusinga lawyer. Na bobanga tolese milioni 15 musawa mbinaku 45 tetujja kuwuliriza. Mu lutalo luno ono lwabadde mu Semakadde lwa kumobilizing a critical mass to do an uprising against injustice. Semakadde tatunulira cause jabaddeko ye kyatunulira is the method. Nti method eja anoonya obugalo. Na bwoba olwanyisa an entrenched corrupt system ate nga yeyina tools nga yeyina amaanyi olina okwegendereza nnyo because ekusmashinga kati kyola agudde mu target yayo bamumaze. The voters register teyamba ayali Bishop wa Kanungu naye yafa ayagiso yasooka yagenda okujja kulonda nga bamulondedde. The polling officers and the presiding officer bava mu government ate government yebba. So this tool tesobola kukola ekyaganya okukola tesobola kujjawo obubi bwa Kalulu because Abba Kalulu has the state and ina boyita polling constables. Electoral Commission teina police nti yayo bajiwa buwi katata bajiwa bebabba aga lino kuborotala lwa manyi nyo. That's why my view is tikabaawo we stop it. Gasimbagane ne bannamawulire wasuza otya nno munnange awuliriza nkulamusizaako Walusimba Evans mu studios okutuusaako program Gasimbagane ne bannamawulire dakiika ziri 2 ezakayita ku ssaawa 4 ez'enkya y'olunaku olwaleero. Nsaasira abafunye ebizibu mwenna ate n'abafunye ebirungi Mukama Katonda yeebale. Njagala okubakulisaayo ababaddeko mu mikolo olunaku olw'eggulo n'okwagaliza abo abagigendamu olunaku olwaleero. Ensonga nnyingi eziri mu mawulire wiiki eno era tiimu nina Charles Rwomushana waali. Siraje Rubwama naye waali RDC Katerega Musaazi musuubira okuntuukako mbaka omukyalo wa Butambala naye bwatyo ne omubaka wa Butambala omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi naye musuubira okunegattako. Akakuba we bukeeredde nga kabunyeemuuko mu bitundu ebyenjawulo era kati emirimu gikwajjira ddala bulungi nnyo. Tugende tukola abazadde abaziza abaana ku masomero mwebale nnyo n'abateekateeka okubazaayo bingi ebiri mu kitongole eky'ebyenjigiriza naddala ku sayidi ey'abazadde ne sayidi ey'abayizi n'abasomesa bennyini. Ensonga nnyingi nnyo. Katusooke tufune ebyo bibadde mu mpapula z'amawulire wiiki eno n'oluvannyuma ate tulabe we tutandikira naye nga tetunnaba kugenda. Charles sooka olamuse kubawuliriza. Abatuuliriza abaagalwa naye okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi. Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Yena gy'oli Katonda gwakwatiddeko teweerabiranga kumusiimula obulamu. Okay. Siraje lamusa kubawuliriza otuwe n'ebibadde mu mawulire ewiiki eno. Abatuuliriza yonna gye muli balamusizaako nnyo abafuniddemu ebizibu Katonda abasaasire. Tufiiriddwa eyo mukulu wa poliisi Kofi Ochola Kofi ndowooza yoyo Kofi Ochola ewafu eri embuya mu zooni yange ayinamu Okoth ayinayo enju n'abafuniddemu nammwe Katonda abasaasire. I mean mumwebaze nnyo mukwano gwange Kanso Elias afuniddemu 10 ababadde bajagala. Ayina kwebaza nnyo Katonda. Kwebaza nga babbye simanyi tusooke ebibadde mu mawulire. Siraje sooka otuwe ebibadde mu mawulire.
Siraaje sooka otuwe ebibadde mawulire n'oleeta method ya debate sooka otuwe ebibadde mu mawulire Siraaje sooka otuwe ebibadde mu mawulire abatuuliza bantumye basatu otugamba amaloboozi gaffe gali wansi oluusi baluwaawo nnyo okutufuna nenga eriryo lye lisingira ddala okuba wansi ensonga bwe naaba nzigyeko omuzindaalo nja gikubuulira eriryo nange bwe mbeera awaka nga gw'oyogera nga kibazo yatuddemu eddoboozi lyo lirisinga okuba wansi kakati ekirungi bagambye ggwe Siraaje abubaka mbufunye wiki eno ebaddemu ebibuuzo bya senior 4 byakomyewo bayitidde ku percentage nnene nnyo abantu gye batamanyi naye abazadde bennyini babuuza ebibuuzo nga 10 nange nga mwendi kuba nange wange yatudde nga tebitegeerekeka okubitaputa tiyafunye kamu naye osangamu abasisatu naye wayise wafunye kamu luli baadde bamanyi nti first grade eva wano netuuka wano endala yentaputa bw'olaba nga members ba parliament bagamba tebabitegeera kakati Monica Lusinje sister wange Kahoko anabitegeera atya kibeewuunyisa nti nze nabitegeera oyinza obitegeera naye mulimu implication zotasobola kutegeera kati omwana atafunye certificate ng'alina okuddamu nga bakugamba nti addeyo mwezi wanu ng'abadde mufu ku ssente zaani ku budde bwani bw'aba muwala ogenda mujjayo nga n'okufumbira okwamuyitako akomewo ate atuule fo Siraaje awo tujja kutuukawo ebirala ebibadde mu mawulire okulonda by election z'ekawempe ziri mu giya buli pate yonna n'aba independent bamaze okulonda abantu bebeesiga okubawangulira akalulu ako obwazibidde olweggulo nga DP etannasonsulamu basatu abaagala naye nga abalala bamaze ne ba independent bamaze tugenda kulaba neyo nenamwandu w'omugenzi nga naye ajja ne personal assistant kuba namunigina naye nga bonna bali mu nuupu ekyokubiri tumanyi obaani anategeeza ekituufu jo wano Kizza Besigye yeerabiseeko mu kooti nga bagamba mulwadde nnyo looya we abakulira looya kanseri asirika waga nti muyi nnyo n'omwogezi wa prison aga nti embeera gyayomu eri manageable era tetunaba abo aboogera bubi nnyo basaaga ne waba esuseewo tumanyi ekyokukola tulina abasawo abasobola okukola oba okumutwala awantu aweetaagisa so tetunnamanya ti ani ayogera ekituufu naye okulabako yabadde alabika nga mugonvu yabeedde mu kooti si Besigye abadde mu bulijjo wiiki eno ebaddemu okulongoosa mu mateeka agafuga palamenti bakoze amendments nnyingiko naye esinze okuba ey'amaanyi yeya dress code nti waliwo ebyambalo ebyayise ku lugwanyi okuwerebwa nkofiira gomesi kanzu finally babirese naye ku bajaasi bagambye nti camouflage yo tekkirizibwa kuba ba MP 10 abakiikirira abajaasi bikyali awo then ekirala ekyayise ekipya nti toteekwa kwogera ku President Yoweri Museveni nga tolina nsonga ng'omutyoboola baagala ekitiibwa ekyo kyasigale nga fountain of honor kwijjako ng'olina ensonga gy'omwogerako nga ntuufu ekyo kibadde kikyali awo kyayise of course mu kusika omuguwa nga bakiwakanya naye kyamaze nekikola ki nekiyita abakulira Bank of Uganda nga adda mu kyamutabire abadde acting yalondeddwa ne deputy we era ne bagenda ne bakakasibwa parliament nga kati balindiridde okutandika emirimu gyabwe mu butongole ekirala ekibadde mu mawulire kyekya Museveni yaggyeewo State House Revenue Intelligence Unit ebadde ekola kyeyo
ebadde erondoola aba URA ababba emisolo abantu ababba emisolo ngeziba ebituli okulaba nga revenue yiyongerako naye Museveni banya n'okufuna information kyagikulira yennyini yali convict omuntu nga bamwogera dde oyo nga bakamala okumuwagundira yensonga lwaki embuuziza nti yebadde ekola kyeyo ate bamuziza mu URA yavuddewo kati ndogenze mu ministry eri relevant egenda okubanga ekola ki egenda okubanga ekola ebyo bibadde bikyali awo wiiki eno twafunye meeting ku M23 egatta Sadaka ne East Africa nebabaako ebintu bibakkaanyiza bombi nebabaako bibatakkaanyiza nga mulimu n'abataasi naye olutalo lukyagendera ddala mu maaso. Okay, ampuliriza katumale okwetolola mu katono tukomewo temuvaawo. RDC Katerega Musaaza amaze okunegattako. Siraaji mu wiiki eno yennyini ensonga endala akakiiko k'ebyokulonda kayongerayo ennaku nsuubira si 7 kayongera 7 nsuubira ku Sande olw'enkya oba ku bbalaza ennaku ezo zijja kuba ziggwako abantu okwongera okutereeza enkalala zaabwe abaagala okukyusa n'abapya abawandiikibwa naye lwakuba nti no systems oluusi tezitambudde bulungi naye minisita luli yali agambye tagenda twongera naye oluvannyuma lw'ekyo baasobodde okwongerayo ensonga eyo weeri. Tulina ensonga y'abannamateeka n'essiga eddamuzi. Nalabye omulamuzi Sekaana ng'awa ensala eyakulira bannamateeka omukulu Isaac Semakadde emyaka 2 naye ate si mukwate n'alagira poliisi emukwate. Ensonga ezo ndowooza enkulu ennyo. Erinnya ly'omupoliisi eyafudde ye Okoth Ogola si Ochola, yali Inspector General yawummula. Ochola waali oli ye Okoth Ogola. So Siraaji, katono nnyo ku by'okuwongezaayo kuwandiika abantu n'okutereeza enkalala z'abalonzi. Ensonga eno gigoberedde otya era bw'oba ogitunuulidde eyinza kuyamba etya exercise ey'okulonda egenda okutandika era akawulu kaakano kabindabinda? Ekisookera ddala akakiiko k'ebyokulonda kataddemu obugayaavu mu nsonga eno mu ngeri ya publicity. Kagezezaako nnyo publicity ne SMS message ku nnaku zino 7 naye si buli muntu nti alina akasimu. Ekyokubiri tebabadde nabikola bimala. Osanga omuluka ogumu nga gulina kompyuta emu nga gulina zooni 17 nga zirina ennaku 20. Kaakati abamu naddala muno mu Kampala n'ebitundu ebiranye Kampala batambulizibwa ku remote. Chairman abagamba nti wano mujja kubaawo ennaku bweziti. Ate Viso n'agamba muddeeri kati mubadde mu politics. Kaga nti abo bawandiiki natuukako ebbunga nga omusajja abawadde ka tenti nga abawadde n'ekyemisana tebalya kyamisana abawadde n'amazzi ne caayi. Kaga nti awo ye anoonya byabufuzi ayagala ndowooza kudda kalulu. Musajja ne mugana nze ndi kuno ndi chairman nze kino kisanye kisembayo nenjagala abantu bakole ki ne bamugyawo namukweka emanji w'akasomero kabibaawo nga n'omuntu asobola tawali kiraga ndi wano bawandiikirawo ki naye ng'omuluka munene. Ekyo tekiri ku muluka gw'eggaba kiri ku miruka gye natuukako enakaweeyo kiri ekawempe nabaddeko naye ewamukulu RDC ebutambala nenkisanga emubende. So ne bw'obabuuza kati baleeta data abakadde tebaweza 50% yadde nga bawayongeddeyo ennaku zibagamba zibatajja kwogeramu. Ate ababadde bakyusa nga bakaluubirizibwa olumaga nti nze nva mu zooni y'akakeeto ngenda mu yagundi nti lwaki okyusa mu luka ogumu tokyusa naye waliwo okulonda kwerusi wano ng'ayagala kulonda erusi yeri gyakola ki gyasula. So abo mu bitundu ebimu babaganye. Ekyokubiri
ekisemberayo ddala ate ekikulu abantu bano tebabawadde moraalo in terms of facilitation nti bakola nga bwe bakola ki bwe baagala otuuka wamu nga banyuse ku ssaawa 9 naye nga babagamba kuva ku 1 paka ku 12 so puwa gundi n'abapya bajja kufuna batono ate nga bandibadde bangi abakaweza emyaka egiteeka okukola ki okulonda ng'ogyeko bano bye bawandisiza mu masomero naye ate nabo tebaafuwayo kubaddiza foomu zaabwe kuzijjuza so ndowooza senga bakolagana n'akakiiko akanira ekitongole kya nira osanga bandirikonsairinze ne bafuna abantu abatuufu. Okay. Mwami Kateregga Musaazi lamusa kubawuliriza ensonga eyo n'owoludde oluvuganya yakyalako mu ofiisi ya UBOS ne bamutegeeza nti nno ne data gwe balina ono ow'omwaka 2024 oluvannyuma lw'okubala abantu nabo tannaba kutegeerekeka tugenda kulonda nga tukozesa data owa 2014 kyokka waliwo abapya abazaaliddwa simanyi okusinziira ku nsonga nga bw'obadde ogigoberera amawulire gennina wetutuukidde olunaku olwaleero wetumaliddeko wiiki eno ng'abapya basukka mu mitwalo 3 babadde nga mu 35 bwe batyo abapya wetutuukidde olwajjo kale bayinza okuba baweza 4 naye nga bali mu 3 bakunukiriza 4 naye ana naye jjukira nti nno akakiiko ko kagamba data gwe kalina gwe kayinza okukozesa owa 2014 abapya bajja n'abalala bakyusa ebibalo ebya 2024 tebikakasibwa bulungi. Electoral colleges nazo ziri mu kweteekateeka ezimu zaayimirira dda oba oli awo embeera eyandibadde eyambako okumanya engeri okulonda oba abantu bwe banaabeera n'akakiiko k'ebyokulonda. Simanyi teekeyo ku nsonga eyo n'ekyokwongezaayo kino ekyennaku. Abatuwuliriza mwenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soso okubalamusa n'ekiramuso kya Katonda ekyo nsaasira abafiiriddwa ng'ono munnaffe Okothogola yali Inspector General Police. Tetwagala kusiikuula byadda naye nno omukutu kwe nabadde nga bagamba nti mu byafaayo bya poliisi za Uganda ye yaduumira poliisi eyasinga okutulugunya abantu wakati wa 8 mu gumu ne 86 naye Mukama Katonda amusaasire ayinza okuba nga yafiiridde ebyo abadde yabyenenya wali asobola kusinga kale keihura simanyi wali mu poliisi eyakinana mu 2 leero yaliko eno special force n'ebyo birala olw'enshamu ebyo tebaaliyo bo balina emirembe. Kakati bwe tudda ku kino ekyaka nze akakiiko ebyokulonda nkebaza kagezezzaako mu mbeera zange waffe butambala mbalaba yes bikozesebwa biyinza okuba nga tebimalira ddala naye bafubye era bakyafuba era wiiki eno abe butambala ne bannayuganda bonna mbawa amagezi ababadde bakyasigaddeyo nkozesa omukisa naddala abaana abakulu b'amasomero abaana abanira bwe bajja eyo mwabawandiisa abaana mbawo omukisa ate kati okwewandiisa ngamba abaana bawezezza emyaka 18 n'akakiiko ebyokulonda mu masomero ne mu matendekero then bano abaana abafa abadde abava ewaka era ennaku zino ezisigaddeyo tuzikozese abaana bewandiisa oba oli omuwendo guno gwe bagambye 35 nga be batono bokka abakewandiisa fresh basobole okugira ki basobole nabo okubeerako. Kujjako waliwo yes UBOS evunaanyizibwa waliwo gundi eri ani ebala abantu nira wandiisa sorry tewagambye nira badde njagala okuleeta enjawulo oliyo ogugwe gwaki gwakumanya muwendo bibalo oba balonzi
oba si balonzi oba babbi oba batemu ebyo tebimugiraki tebimukwatako naye atuyamba naddala mu kusala constituencies oba ne local governments ne administrative units oyo byatuyamba kati ono wanira kyatuyamba ku side electoral commission kwe kumanya baani abatuuse okulonda era abantu abamu beemulugunya ate nange abo mbeegattako nti waliwo okwonoona ssente nti munira buli munnansi automatically yandibadde muki mulonzi nga tekyetaaga kuddamu naye bakama baffe aba paramenti bakikola bwe batyo tetulina kyekikolera so nira yeetaaga okukwatagana ne independent electoral commission kukulaba nti buli munnansi aweza emyaka 18 mulonzi naye ffe abalala kye tuba tukola kwe kukozesa omukisa guno waliwo nabana babadde bagenda beba era electoral commission erina okufuba kubanga wabadde okutwala abantu ekirindi nga transfers okuva mu district emu ogenda mu ndala okuva mu saza erimu ogenda mu ddala okuva mu Ggombolo emu ogenda mu ndala nga waliwo nti kirimu ab'ebyobufuzi basengula abalonzi baabwe dembe lyabwe okubasengula naye ekirina okwetegerezebwa kubanga tebaba mu mirundi ebiri Katerega n'alondera Enambirizi Mawogola Sembabule n'alondera Masajja mu Makindi Ssaabagabi Wakiso ate n'alondera ne Masaka mu Site ate ngene Katerega alabikira eŋŋando mu Butambala awo baba kubanga bwe ndaba transfers nga security tuba tufuna ebintu ebyo yes omuntu asobola okusenguka but to ensure nti tali mu mirundi emeka tali mu mirundi ebiri naye akakiiko budget yako bagezezzaako era tubawa amaanyi ennaku zino ezisigaddeyo batukolere omulimu omuyonjo kozesebo katono nnyo waffe Butambala eyo kuside ya security tetubadde bubi tubadde na bubbi buno obwa kubba ente embuzi ne Honorable Mwangatero byogerako wano buli batuuka n'ogamba naye Shakabana nti oba mulimu sabotage okulemesa enkola y'okulwanyisa obwavu toba bikolwa bya kizigu bya kiyeekera bya kitujju naye kakati ffe Butambala ekiragiro kino ekya president buli Ggombolo okubeeramu ne poliisi waakiri nga bawere 18 tukituukiriza era buli Ggombolo yaffe amagombola gaffe omusanvu ge tulina nga mbaliddemu ne town councils ekyo bwe kiri era tugenda mu maaso nakyo era obumenyi bw'amateeka obw'engeri eyo ate nga buli station erina pikipiki n'ebikola byonna nga president bwe yalaga batongedde abasirikale bangi okuva e Kampala aba uniform n'abatali mu uniform so abantu awo baleme kutya okujjako nti wabadde operation y'ab'ebibira ate tebasooka na kuyita wange nabitegeera late ne bajja ne bakwata abantu bano abeesenza abalimira mu bibira balimiramu entangawuzi naye kibi okusinziira ku intelligence reports zennina ate bano abazze okukwata abamu bennyini ab'NFA nabo balimirayo mu bibira beera baliraanwa baabali kati lw'omushana nga wa NFA najja akwata Katerega peasant nti lwaki alimira mu bibira naye nga naye agira ki alimirayo ate nga tebamaze na kuyita waffe naye tundoza tujja kuba n'olukiiko olwawamu nga Greater Mpigi Butambala Gomba n'abakulu e Kampala tukole ne zibbarazazi wansi twebwe tunogera eddagala embeera y'abantu bano biki bye balina okukolera mu bibira ebisobola okukkirizibwa ab'ebibira nga tebitulemesa kuba nze ndowooleza nnyo mu miti gyaffe eminnansi liminamu entangabuzi oba biki emiti gyaffe bwe gikola gikugire ki gikugobemu. Charles bakyusizza batuwongedde ennaku naye data gwe tuyinza okukozesa atankanibwa naye nga ku okulonda n'abakulembeze batandise okwekyusa mulimu n'ebitundu bye bafunzizzaako ebitundu ebimu mu Kampala nalabye ebitundu ebimu ebibaddemu abakulembeze 3 kati nga kya kitundu kimu newaffe emukono eyo mu local government ensonga eno yonna tuyinza kugitunuulira tutya mu mbeera eno gye tulimu. The National Resistance Army Occupation Aranakuba si
demokrasia y'omundu but ekozesa ebya demokrasia okuwudisa population kugiyamba kukunga population kubye mundu ekuyekozesa mundu but webe kozesa mundu waliwo ekifaananyi kyeyina okulaga kati wano neraga nti ya demokrasia neraga rule of law naye nga tebikkiririzaamu. In other words, tosobola kugijjawo nakalulu so tesobola therefore kuzimba akalulu akali free, fair, peaceful, credible nti kagijjewo because demokrasia kitegeeza n'okuvaawo. Demokrasia tekitegeeza nti gwe olina okuwangula kitegeeza nti oli bali bwe basalawo nti oveewo ng'ovaawo kakati otandikira ku mazima kandi NRA esobola okuteekawo akalulu akali free, fair, peaceful, credible ng'akalulu ako kalina risk ey'okugijjawo tekisoboka kakati akalulu ka NRA akasooka aka RCs resistance councils tekayina register bebajjanga mu kyalo mukuba olunyiriri ne mukuba olunyiriri ne mulonda obukiiko kati abagenze ku miruka ne mulonda abagenze wa ne mulonda okutuuka balondera RC5 and then nejo yita expanded NRC okugaziya NRC yava mu nsiko obwo bululu bwonna tebwayina what you call a national register. I am not very sure bwetulondera mu CA twali tuyina national register eno nga bweri yakabwayi. Therefore mu complaints ezaaliwo nti tewaliiwo demokrasia waliwo obubbi bw'akalulu the voter register twagireeta nga tool okulaba nti one tujjawo okubba akalulu ekyokubiri akalulu kabeera transparent kamusana then kabeere free, fair and credible because ebiseera ebyo abantu baavanga mu kitundu kimu nga bamaze okulonda ate ne bagenda ne balondera awalala ng'osobola okuba olina esente zo osobola okutambuza abalonzi kulonda mu bifo bingi ebyenjawulo kyobola baleetawo enderebo yinki nga baleetayo ebintu bingi nnyo ebigaana kulaba nti balemesa ekyo. In other words, voter register yandibadde ejja kuwa omuntu right yeddembe kulonda because constitution ekuwa right to vote so yandibadde nga mulimu gwayo gwa kukuwa the right to vote naye the right to vote oyo asaanidde okulonda the one who is lawful kati ali lawful yali atya myaka 18 olina okuba Munnayuganda olina okuba blablabla nga baberaze. Now problem where that would be the first step nga gwe mulimu gwa the voters register then ogwokubiri nti kijewo multiple voting ekyokusatu kijewo oyo atasaanidde kulonda kutalonda ekyo kiveewo but waliwo n'ekirala ekyokulonda emirundi mingi ekyo kiveewo waliwo gye bakola I think that was during the time of Mama Mbabazi biometric system esoma bw'oteekamu olugalo bw'obanga obadde weewandiisa lukunjiri n'ogenda wano ndonze wano ate n'engenda okulondera empigi kakati bw'oteekamu olugalo ng'olugalo lulaga walonze dda ova weewandiisa eno neeno weewandiisiza wangi multiple kati ng'olaba bayagala baleeta that tekinologiya ey'okukijjawo which would result into multiple voting then n'okujjawo ghost voters abantu bateekangamu empewo mu register okukijjawo of course bw'ogoberera ebya NRA
n'amagye gaayo gabaddemu ghost voters, ghost soldiers. Woolabira nti ejje nga mukulu Museveni yalikulira nga jeri n'osanga nga kamanda ogamba olina abasirikale 100 the battalion erina abasirikale 600 ng'ofuna omusaala gw'abasirikale 600 naye actually nga battalion erina abasirikale 100. Oliwo abakola plan kati battalion eno egende erumbe nti naye amanyi ataddeyo 600 naye nga actually abali ku ground bali 100 nekibeerawo nga ne government esobola kukola ki nga mukulu Museveni tasobola kukiraba kakati eky'omulonzi minister mu kitundu kyava nga alina obuyinza bungi okuteekamu empewo kimulemesa kitya. Now kati this voters register yandibadde ekijjamu. Now for voters register okukola ebyo there should be popular participation. Kubeera popular nti bo abantu bogenda kuleta voters updating register because of mulimu gwa electoral commission ogenda kujja updating kumiruka nga abantu bejjumbira nayo ono sekande gwe mutadde wano kahoko wawa mutabani wa nga tetumanyiwo wano. You get? Wabagamba nti Rumshana Kawempe tukujjeko nga abantu bagamba but mutuze he has a house here, he has this, he has a home here. Popular participation naye olwokuba akalulu kabaddemu okubba nnyo byafadda kyolaba ne popular participation naye tekoze eki nayo teriiwo. So ekizibu ekyamaani kye tuyina that the voters register n'okugyamu of course abafa blah blah the voters register teyamba ayali Bishop wa Kanungu naye yafa ayagiso yasooka yagenda okujja kulonda nga bamulondedde dda at the polling station mu voters register mwali aze bamuha akalulu asuule nogana naye walonze dda Bishop. Another crisis because why? Because the presiding officers, the polling officers and the presiding officer bava mu government. I think a government yebba. You get? Bona you know local government zibane handi nyingi bava mu government Kampala ba mukulu Sevana ni bava mu government ate nga government yekola ki nga government yebba. We yagala okubba baba teyagala kubba gubera mu kisago kati bojja ngu kuvota register ng'erinya weeriri because bamanyi n'okumanya nti bano tebagenda kujja Barumshana ali Kampala tumulabe tazze bani abalala kati buli bumeka buli bisatu ne baga kati gwe bubiri gwe tukwe kamugwe they agree those syndicates and some of them nazira bako I witnessed I will tell you Semogerere bubululu babutanga abwashe mwogerere popular nga kakati kano tukakolera ki Keite nga population popular ga Keite kati Keita means kumakinga makinga katufu kate Keite kati bwanga bakese mogero okukata means okutikinga Museveni kata ko ne kabeera ki ne kabeera invalid. Why twali tunonyo okuweza 10 igana kwijana nga twagala tuwangule kisoro because yo kisoro n'ebitune ebimu nga tabakukiriza na kulonda because bakumanyira nga ngwe tukumayo tojja. So you see that's where you have come from. So this tour tesobola kukola ekyaganya okukola tesobola kujjawo obubi bwa kalulu because Abba Kalulu has the state and ina boyita polling constables. Electoral Commission teina police nti yayo bajiwa bubi katata bajiwa bebabba
So where there is a polling constable bw'omugamba nti kiro kiganye nga guba kujjako bweba bagala kujjako bano boolaba ba most presiding officers baane polling agents presiding officers returning bana babeera ku polling station abongo basanga bintu bya NADS webadeberedewo ng'ekyayina amaanyi kati doza bagenda kubeera mu bya PDM nga they are really operatives, they are agents of the some areas zeina amaanyi nga Kiruhura bwebagamba nti bona abalonzi neyafa n'ataafa n'agenda okuzaalibwa nani bona bagenda kulonda and Mukulu Museveni agenda kufuna 100% akola ki agifuna. So the register as a tool tesobola kukola ki kukola tesobola kukola. Now you can check in the greater, mainly greater Mbarara, these areas of Bushenyi not so much, but olabao Mbarara waba Bright Wamrama or those Sinjiro, those areas geno tunulire the voting pattern nengeri gye balonda okulonda kubeera wakati wa MPs and Chovala beri okufuna ticket ya kuyita mukamyufu ka NRM ebeera shwadiro kasto itamu obo wangudde because wale bagamba kakati aka president katerede chono sanga ina 10 aina 99 point something percent kakati wanone ne bagiragira mu bwe batidi ne babizanya ngeri je babizanya and it's right bila bikanga very peaceful. Now there was akaluluka Nathan byanyuma I think nga bakyamulwanyisa because kati byateratereramu bamu baze batematema mu constituencies ne bazigabana that's mine. So the ubagirira balona ne babala ebintu babita ne baddamu ne ba marking ebyobululu later in the night ne ba balancing. You get in other words it's too dirty. It's too that especially in areas of Western Uganda and okusinga nyo mu Ankole. So we need a deeper conversation ku issue ya Karulu because Mukulu Museveni ebya democracy yabivaako that one I can tell you without fear of contradiction. Bintu bya mathematics when eno wamwe no muina some bit of contestation bintu bya mathematics but bwetwanga tutunulira okubeera n'akalulu akali free fair incredible nga kalaga lulina okubeera lw'amaanyi nnyo. That's why in my view is tikabaawo we stop it. Gasimbagane ne bannamawulire tukomawo. Gasimbagane ne bannamawulire Walusimbi Evans mu studios ogikutuusaako. Siraje Lubwama. Embiranye eri wakati wa ekibiina ekya bannamateeka ne Siga Eddamuzi. Uganda Law Society omuntu yandisoose okumanya omulimu gwayo mu mateeka g'eggwanga lino gulina kubeera ki? Then oluvannyuma tutunuulire embiranye eri wakati w'ekibiina ekyo naddala obukulembeze n'ekitongole ekiramuzi. Uganda Law Society mulimu omukulu kukwasisa bammemba baabwe babeere exemplary beeyise bulungi mu kooti n'eri bakirayantisi baabwe n'abalawya ba state nabo babeera bammemba ba Uganda Law Society. Kyova olabanga eno ewaato ne gye nevaayo representative agenda n'atuulawa ate nabo ne bagenda bafuna bammemba babiri ne batuula ate ku kakiiko kano aka mukyala agaba practicing license law council ne babanga bawanyisiganya enkola eyo nti wabeerawo ekintu ekitatambudde bulungi mu kooti law council esobola okuwandiikira law society esobola okuwandiikira abalamuzi. Kati entalo ezo bwe zaatandika bano abalamuzi abato ne balaba nga bano balawyer senior lawyers bagezaako okubanyigiriza era okulonda kuno okuwedde kwalimu interesting parties nene. Ekisooka mwalimu ssente
ekyokubiri mwalimu okulonda abantu agenda okuleetamu enkyukakyuka emmoto gyewawuliranga banga detemu tujja kukuba ki emmeeza bino mubitereeze si byakugenda ki mpolampola bwe tuti nti bakole ki kyova laba omusango gwa Besigye bwe gwagaana wonna wonna ewa gundi ewa Mulyagonja balooya ba Besigye nga bakulira Martha Karua balumba Uganda Law Society president agati tugenda kiyisaawo n'abawandiikira nti nze ndi memba naye temwantegeeze bimwabiyita mutya tulina okukola review ne bayitawo emergency eyakola ki eyayishuinga Martha kakati ate omuntu atakolagana na arrogance eyo yabeekweka Chief Justice ne bagendayo nga taliyo obusungu bwe bwonna yabuleeta agaba nawe sagala okufuna ebizibu eyabaje sagala nawe okufuna ebizibu Chief Justice of the Republic of Uganda tasobola kwekweka ate yali kiteeza nze ndi ku kigambo kwekweka mu office teyalimu tisagala bakuwa emyaka esatu kati mwami lw'omushana newe banampa 10 nze naliwo awo wenyini nebbanga lyamalawo bali nga bagenze yagendako ekiteezi naye si ku ssaawa bano ze bajjiramu bufunze ku luwo yeekweka ayinza okuba yavaawo ayinza kuba yali tayagala kubalaba naye teyeekweka okwekweka means ogenda mabega w'ekiyungu eyo omutoyireteyo wansi w'ekitanda era mukuwa nga remarks ze zisooka ng'awa ensala ye ku musango guno ne enginiya gundi kabaziguruka yagamba nti ate lukwago nga looya w'omulekulidde wajjiribwange nga sikwagala ate kati uli wano tolina gwoli kati kitegeeza era n'amala n'abagamba nti entalo zino tuzimalewo olw'ensonga lino liringa ddwaliro enkyo ojja kuba ggwe nga gweweetaaga nze neeno judiciary si yange ng'omuntu kakati mu kulonda okwo mwalimu olutalo wakati wa Attorney General ne Uganda Law Council nti waliwo be bawandiisa abalala nga bazze kubbakalo ne babaawo ne bebateekamu sente okusinziira ku chairperson report gyeyawandiikidde President Museveni ng'agamba nti ono tate muteeka okumubuulirizaako with a view of prosecuting him nga ali ku Attorney General nga tali ku judiciary kale ekyokubiri council Sekana abadde ne conflicting interest mu misango egimu ng'egimu agiremeramu omuntu ne bajja n'agamba nti wandivudde muki mu musango guno speaker we yawaaba omusango gw'aba whistleblower okugamba nti banoonyereze ku by'obugagga bwe bakwata ba whistleblower okwali omuwandiisi wa New Vision ne bakwata wa Red Pepper ne bakwata Francis Matovu Buto omusuubuzi ne batokyalinga kesi wetuuka okubeera prosecuted senior state attorney n'awandiikira DP gundi awaaba emisango namugamba nti tetusobola kuwangula musango guno olw'okubanga bano bafuna forwarded message okuva ewa whistleblower ate alina original y'okusaasanya ekintu ekyo ayigigi yaganye okumutuwa kati bano ne baga nti oba kiki mugende mukole ki muguvunaane era omusango ogwo bano buto ne bawaaba ogw'okubatulugunya ne bagutwala ewa Sakana ng'amaze okulaga interest nagaguvuemu n'akugaaniramu ebyaddirira nakati kesi eyo teggwanga ekyamwami Ssemakadde okuba nti no kukwasisa n'okulondoola bannamateeka wawe obuzibu bwe buvudde ne Sigeddamuzi bamuleetanga omuntu of course bamuleetanga omuntu atatya biduduma asobola okutomera entebe eyo yonna ng'akoze olaba overwhelming majority y'obululu bwe yakola ki bwe yafuna ne speed gye yatwala okugoba ba representative ba Attorney General mu kakiiko kaabwe ne speed gye yatwala okustorminga office ya Chief Justice n'ebigambo byayogera bibaga nti ebitayisikana mukamwa byayogera ku muwaabi kesi eyo eri independent n'abawaabi kakati
era ono yamwatulidde Chief Justice n'agamba nti gw'ovumira otya eri nojja ate mu ddiro lyange nze nkuwa akazinda sijja kakuwa walabye okwekandaga ku bakola so kino ekyokumusiba ekyokugamba nti yayisizza mu kooti olugaayo tekyabadde nti kyazze jjo samonisi nyingi zibamuwadde nga takola ki nga tajja ate bwajja n'ayagala okuleeta gundi amaanyi ge nti nyungudde balooya 10 njagala kino mulimu emisango duplication of emisango mingi ng'ogiyeko ogwo gukoze eki ogwamusingisiza nga talina mu kooti so olwo olutalo lukyali lwaki lw'amaanyi asobola okuluyimirirako ndowooza kuba wandirowoozezza nti ate yandirwadde gundi bana Jolas niti ensalo zasaliddwa dda nti buli muntu atunudda ku ki mulimu ate abalamuzi abanyigiriziddwa mu mbeera yaabwe nga baagala omuntu afaananga Ssemakadde okubagambirako ki okubagambirako essiga eddamuzi abalamuzi nga Kisaakye yadduka abalamuzi nga eyawa Beiro Luguuni omugenzi Muhammad Segirinya ne Alani omulamuzi nga ono omusibe kati ali mu London Lydia Mugambe babadde balina okunyigirizibwa n'abalamuzi abatasobola kwogera nga balaba nti ono yasobola okukola ki yatatya okuba oge naye tebasobola ate okuvaayo kuba batya in the course of okuvaayo ojja kutuuka mu maaso ga Chief Justice nga so munkomekereza ensala yo eya Mwami Sekaana eri Mwami Ssemakadde ensala ya Mwami Sekaana okusalira Mwami Ssemakadde ku conclusion yo alina emisango mingi nnyo egiri questionable naye oyinza kutunuulira ngeri gyeyajjamu mu judiciary kosi yajjamu mu bulamuzi Sekaana yaleetebwa Right Honorable Rebecca Kadaga ebiseera ebyo naye ogenda olistinga emisango egibadde overturned ng'agisaze mu ngeri ya busungu gyo mingi nnyo tali composed Katerega kiki ekibula kiki kyolaba ekiri wakati wa nawe okkirira tali composed bannamateeka ne essiga eddamuzi ni Sekaana nze sibaddewo nga mubyogera nze kyeŋŋamba sikanya bulungi na mukulu ono kubanga omulamuzi atanywa mwenge atanywa sigala atakuba bikeesa ate dirwagira nti omuntu takyakalako omuntu ogenda kumusa ki abalamuzi bakugirwa kati ekikeesa kyo nakikubuulire abalamuzi bakugirwa okwegazaanya ng'abantu era nawudde Kenzo ng'aga nti osimanyi babakkiriza Bobi Wine agira eki akuba ebivulu ate presidential material agenda akuba ebivulu bamukubirayo amakipo bamanja ate bagende Museveni yamusindikidde abamugize kakati yasalawo okubeera presidential candidate kati oyo ebivulu abigira eki mpe ensala ya Mwami Sekaana eri Mwami Ssemakadde bwe twali wano the other time tuli byakubya nga kooti ensukkulumya akasalawo ku musango gwa Kabaziguruka agamba nti essiga eddamuzi nayo lirina okugezesebwa nti nze nalabanga nali muto naye nali ebimumbirawo special military tribunal z'Amiini nejja Masaka eyo nesala omusango gw'ettaka abantu ne basanyuka nnyo nga balaba nti kooti zino ez'essiga eddamuzi zo zaali zeekubira ku bagagga buli bwe bajja kuba gwo tegwali gwa byabufuzi nga bino ebyabalumbye mba okusoma by the way Weekend Vision ayina story ennungi ennyo gyendabye munge Magembe gye yawandiise erimu some facts kuba lumu nabuuza Dr. Rugunda nti Saabalabirizi Luumu yali mulwanirizi wa ddembe ng'asazeewo okulwana kuba tubadde tulaba Bishop mu Latin America abaawagira okulwanyisa obwannakyemalira mu mawanga gaabwe obutereevu naye ansa teyagimpoga nti oba yalimu oluyeekero oba teyaluliimu ffenna ne tuyisibwa ku kimu nti Amiini teyamuteeka mu kooti ntuufu yatugumbulwa butugumbulwa naye abantu nga baali batandise okufuna obuzibu naye kooti ezo
era abantu kyebaba basanyukira ennyo koti za RC ono abadagira kuba RC mu ngeri endala nga bagatuwonye kubanga ne bwe n'abanguza abantu omwenda tebajja kugulika ki kuguli kizibu bagula bonna ng'abantu balabika beetaaga alternative justice olw'enneeyisa ya kooti zino of course ziza zigwamu enkyukakyuka ate kati nalabye bafunye man power luza n'emisango tegijja kulwayo nnyo kisusse naye essiga eddamuzi nalyo liina okwebeerera mu ngeri yaabwe then ku kya law society nasooka okugoberera law society adda nawulira nga abasajja ba Ken Adoko yali kizibu obote naye nga mugezi muzibu yaliko president wa Uganda Law Society wenzijidde mawule Baremi Kasule nzijukira olumu era waliwo enkyukakyuka ze baali baagala okuleeta okujjako Remi Kasule ndoozi aleme kufuna kisanja kyakubiri ne baleetera ddala ate nze nno omukadde wange Honorable Sam Kuteesa nga bannankyukakyuka baga ndi engeri gye basobola okujja waani Kasule n'abasinza amaanyi n'agira kinasigala naye n'asoma ebbaluwa mu baasa yadde tewaali term limits teyasaba kisanja kyakumeka kyakusatu awo nezireeta bosa omujjukira kabaka taatikkirwa n'atikkirwa ssemateeka bingi kati bwe nzijukira ba Ken Adoko Baremi Kasule babosa ne mbageraageranya ku Ssemakadde ne nga ndiwaayi olumu enkyukakyuka zijja ne ziba nga Bassemakadde bezirise kubanga nga munange bwagambye yali overwhelming era ndowooza enkyukakyuka ze tukaabira mu judiciary ze zajja mu law society naye ndowooza bannaffe Bassemakadde ate ava eri waffe mbuulire mu Bukomansimbi mu Buddu ndowooza bwe baba batenda okukomaga ne bakomagiramu n'ensambya kubanga bwe nzijukira ebigambo ebiwemu bye yalangira omukyala n'abawaabi wa gavumenti ndowooza omusango okugenda mu maaso ogwo byali binene kubanga ono president okay kigambo kya Lufaransa kitegeeza chairman oba ssentebe naye kati bonna okujjako Abawarabu abalinayo rais abasinga bonna president bakigira ki bakitwala mu nnimi zaabwe kaakati kisukkulumu bw'obeera mu ofiisi eyo waliwo bye batakugira ki batakusuubiramu kati muganda waffe Ssemakadde awo wandabikira awo naye wamuzannya ate yatali pizza nti amanyi amateeka amanyi nti nabo basobola okubaako we bamukwasiza okujjako ng'asazeewo kwesaddaaka kubanga waliwo omusajja wa foomu yali atunyumiza nti waliwo ekampuni y'abalooyi emu mukyala Byanyima gye yali asindise mu kooti marshal nga kikkanyiziddwa nti bagenda kusaba Besigye agire ki yeeyimirirwe ye Besigye nga kye yali asinga okwagala kubeera mu kkomera abo n'abejjako nga ye yayagalira Balukwago byakwekalakaasa n'endowooza enkomerero yabyo nayo era bisesi nnyangu katono nnyo ensala ya mwami Sekaana ng'okubira kaakati kiri kye nagambye ekyaba mwami Ssemakadde ngambye nti nga president asaanidde akyuse ku nneeyisaayi president asuubirwa okuba nga muntu wanjawulo ne bw'oba meya presidential candidate nga Bobi Wine naye teweetaaga genda ate kukuba bikeesa oba mu mbeera ndala naye ate ne ku sayidi ey'oludda olulamuzi nalabye mu mawulire ono bamusaliddemu abusensya kaakati ajja kujulira naye kaakati ate eyanyizibwa okubanga gw'owulira omusango n'oguwaako n'ekibonerezo ndowooza ekyo tekiba feeya naye olw'okuba nti waliyo omukisa gw'okujulira ndowooza ekyo kijja kusalirwa amagezi naye ng'abakulembeze ne gy'anaajulira era ndowooza be baanyiizibwa ate bawuliriza kooti z'abantu abalamuzi yadde tugaye tebabakkiriza genda mu bbaala naye bawuliriza ki kooti z'abantu ndowooza ku nkomerero bw'anaajulira ekyo kijja kuba
kijja kusobola okusalirwa amagezi naye nga saidi zombi basaana bebereremu. Okay. Charles, Law Society ne judiciary embiranye eriwo. Oyina fronts nyingi tuyina mu National Resistance Army occupation kuva 86 because sijja kujjukiza n'abatuuliriza okusinganya abatugoberedde tugendera myaka 2 because abadde batugoberera sikiwa nti bino supply okwekanga kyazenga tokimanyi. I don't think that the same kyakuguddeko bugu. You know Luganda is descriptive. Kakati so waliwo struggles okuva NRA bwe yawamba obuyinza when it usurped our sovereignty in 1986. bulijjo jaganya kategenda kujaganya myaka nebwaddize mu 95 teyaddi teyakikola sente zaffe mwaleza bwere simanyi yo yagamba mugende muwandiika ekiwandiiko bwe tunaabaddiza obuyinza engeri gye munaabweyisaamu nabo engeri gye munaabukozesa. You get what I mean? Ffe twali tuwandiika ekiwandiiko in anticipation nti NRA egenda kutuddiza obuyinza and okutuddiza obuyinza kyali kitegeeza kati mistake gye twakola tetwazimba gye we were not bold enough tetwalina buvumu okugamba okay abannayuganda twezimbire gye noteeka like a commission netandika ne recruitinga nezimbe gye ppya ng'egye eryo liina command nenkola nga terina kyekubiira anajja gwere nasavinga. You get it? So kati olaba nga onayaze America oyo aliwo kati ejje liyinza obwanga terikanya naye but is the commander in chief. So wagamba yes kati wagamba nti tudeno gye balaga nga babalinde emyaka because bo balayira ekyawe is the constitution. Okiraba ye commander in chief waabwe bo bagoberera constitution and we batuse now they are fairly stable but ayali chairman of the high command of the NRA ejeri etwalifuule ejiri ya Uganda ejeri group because this was one group. What was FEDEMO, what was UFM, what was no we please what does integration mean? Bawandika nga buli mwaka district quarters togisabye togisabye kati information igisabe njagiko komawo nja kugisa sorry komawo sorry information ayino jinsaba nenjimuwa game zinzi manyi gena maaso amanyi nina omusajja erinnya lyo Gwerwa Omushana siwe bali spelling yakuyita Lwomusana agamba Lwomusana mundabire nnyo kati bwonyiiga bw'okyuka mwajja naye ajja kuwulira bubi bamuyita Muyanja Julius mukanisi wa mmotoka we Mulago zibureeki era yaŋŋamba ogendeyo so mbadde nkusaba okomewo Muyanja akuwulirize bulungi Lwomusana. So so twawa constitution population ya Uganda nga tuyina promise kuva mu NRA eyawamba Uganda nti bwe nazo obuyinza abantu beerondere be baagala. So chairman wa high command of the NRA ate nafuuka commander in chief. You get? But offices endala zonna ne tuzisubjectinga to parliamentary control. Gokufuka IGP oyina okufuna
parliamentary approval fuka governor Bank of Uganda parliament erina because twali tutunulira okujja obuyinza ku president. Why? Because mu history aba president bakozesanga by'obuyinza bwabwe. So it's been a struggle. Wengisangira because I was also young mu CAO. Nga nayo laba ababirimu ba Dana Budere engineers Darlington Sakwa abali mu history ebiseere ebyo nga they were passionate because bali ekyaleetera ekizibu Uganda kyali kino. But we twatuuka ku president, I remember even mu Chamuntu nga tugamba CDF abeere approved by parliament. President you see bobongo ganto ogenda kuleta omulamuzi nga parliament yino okumutunulamu lwaki tetunula mu CDF. Okiraba bomonzikiriza nandi kujugiza kantu nga mugisha muntu bwe yakaleetera ddala bomonzikiriza mukama wange okiriza you go ahead. Kakati mu draft yodochi in fact bali bakyalina kyame command bali bagami alondebwa commander in chief parliament mukakase na bano almost nga kyebayisiza ababake 10 abakiikirira amaji umwali ba David Sejusa bakiza Besige ne batu ba mayombo ne batumukunde teyali mbo ne batula mukabo ame commander najja mugisha muntu naga nti anti musemateeka bw'omala okuteeka mu commander in chief ate teweetaaga kuteeka mu CDF oba ame commander ajja kuwaganyala byebizibu Uganda byebadde naki anti commander in chief alondebwa abantu nti yeye ababeera mu ssemateeka yo parliament kyebeekola tugiwe buyinza nti yena regulating nga amagye bwe ganaagira ki bwe ganaakola yengeri gye bakisangulamu tuddeyo ku nsonga ya Law Society ne bali nyina okuwa preamble laka nti wa interjections. So kakati therefore obuyinza bwa president kujje right ne tutasobola kubukontrolinga. That's why you see nerero Supreme Court ekyalwana. You get it's still a struggle. Njagala nkozese je even to administer justice to civilian abana Uganda ne bagana ne bituke wani ewa Supreme Court still akyalemeddeko. So kati so zibadde France nyingi yemu je tubadde tutogeddeko eyokuba ne free fair and credible elections. Kakati endala struggle ya justice. Kakati justice ina ekosa the local population. Ye mukulu Museveni tatunulira judiciary abalamuzi nga vehicle obe mmoloka eyokuleetawo obwenkanya. That's justice. No, yagitunulira nga tulu ng'omugo gw'okukozesa okufuga. So si kuleetawo obwenkanya. That's why you see we are lookingira towa beiru towa bondi. Yaga mwabalamuzi munyambe mukwatono nono bwe mumukwata temumuwa beiru because he's looking at controlling you. You get? Kakati mutwale I remember na attending that caucus meeting. I think we were in Wachitura. Ngamba no mugenda kukola ensobi mundekawo mukola mutya judiciary nga president nga sijina ko buyinza. You see, we are looking at having the independence of the what? Of the judiciary. Mukola mutya judiciary nga sijina ko buyinza. Nyino kuba no buyinza. You get? You see, chief magistrate baba asala wako webbeyiru tayina kwebuuza ku president. Ayetayina kumutya ntono gwe nawa beiru 7 tansale kweddiba. Kati kyetwali twagala mu batenga agamba administrative nyino okucontrollinga ki judiciary nga fezo tokirizibwa na kubagoba tokirizibwa na kubasala musala. Kabeka singe n'emisolo I think twagibajjako. Nga twagala omulamuzi abeere independent waba wakusala wasalewo mu mazima. You get what I mean? Kakati na eriko kukiyingizawo scientifically through the Judicial Service Commission. You see, president si akwata amanya naga wa Judicial Service Commission.
twamujjako obuyinza obwo nti Judicial Service Commission yejja okwerondera amanya yegawe president mwabajja but watukubira ate nga yalonda Judicial Service Commission. So you see, that was the struggle. Where I was, some bonga butule babega notunulira ngolaba ayagala controlling omulamuzi ajja. You get? So bo mulemesa Judicial Service Commission nereto omulamuzi gwatayagala nga talina option bwayagala amukubira wa among Parliament negana okumuyisa. You get what I mean? Kakati ate nekiba munagoba nti anagamba katinze bamanya nagwe njagala okugoba but wabeerewo abalamuzi bamusalire but okay, then they should be 3 but tekimugana okuteeka abalamuzi ababi ate because you can maneuver this. So ekyo nekitukuba. So on that front mukulu Museveni atandise okuyingiza abalamuzi abalina okuyiga amateeka abatamanyi mateeka balina okugayita. Yes, ugenda obuzeeyo mu judiciary they will tell you. Genda mu judiciary they will tell you nti ono naye afuusa omulamuzi. Ono naye najja ku court of appeal. Byebiriwo kiwe emyaka emirala 5 emyaka 10 ojja kulaba ekinajja mu judiciary ejja kuba nfu. Then kakadde ne wabeerawo ne struggle endala ng'omulamuzi ali corrupt. Now tewali asinga okumanya omulamuzi okuba corrupt okusinga lawyer. You get because a lawyer they are business people. And sinkanya ba lawyer abawerako ngagamba omulamuzi is so sweet kuwomerera. Ahomerera nnyo nga akkiriza enguzi yo. N'omwana akkiriza enguzi yo aba mulungi nnyo because akuwa judgment gy'oyagala. Kakati omwana gwe nasinga nnyo ku discussinga naye Loss Weri Court of Appeal. Wana akuwa judgment n'omwaka ke n'ateekayo ate oli n'apiiringa. Kati n'apiiringa ate okufuna bali abasatu nayo olanga kyabadde yerayikira asagala genda mumanya Siraji nkumanyi gy'olaga please Siraji nawe beeranga katerega Siraji saba information leeta amanya wano gwe Siraji information soko gireke onogituwanga tujjeko emizindaalo netugisengejja nagenza okulaba munnange musajja mulwadde ngenali simanyite emabiga yali buloka w'amata nangamba ettaka lyewali olaba nwana ne Makerere walindi lyali lyagundi retired civil servant ne munaye bankubirayo nze nakwataako omulamuzi ekirungi omulamuzi oyo yawumula twamwogerako tumalirize abalamuzi bwe bato Siraje kyabadde aleeta nakubiri emabega tulina ensonga endala kakati nze mbadde mu kooti nateekayo nali mu musango gwa Goodman Agencies and HASA Agencies versus Attorney General. Amaje aga Uganda nage Rwanda gatta abantu ne gabajjako ebintu byabwe trucks abanyarwanda musango abandi tukutwala mu kooti nga ndi agent wa company ya but nalaba engeri gye bajiba it was initially 45 billion ndoza wakatubasa sudde bazitematema konzi naite ziri wansi wa 25 billion kati nga bagenda okujja mu company eno ya HASA bajija mu corrupted. I witnessed in my life nga lawyer yawandikira bajaji ba constitutional court judgment wali operation zawe twakola nini nga sigenda kubiyingiramu nebituka court of Supreme Court nga nayo laba bona balinga ensoro ono omukyalo ono bono yagenze mu exile. She wrote a dissenting judgment. You need to go and read it. Now, bobanga tole say milioni 15 musawa nakwana mutano tetujja kuwuliriza. What you call a constitutional appeal? This Supreme Court refused to listen to attend to an appeal from the Constitutional Court ngati wali deposit of costs.
nibangana basokolete sente zino omunaku 45 naye nga byona mbera bipange mbigoberera naye nga bali banewanirako abali babapanga nengamba okay Uganda bwetu yafa. Now there was a complaint on just Attorney General yafa yagenda nyombi Peter Nyombi nga walogo yakubira anyway so kino kirekawe kyasemakadde ne sekana lawyer are agents of corruption in judiciary. Tontegedde nkutegedde tewaliwo corruption egenda mu balamuzi nga baloya tebagirimu kyobora batebali omu they are divided so mu lutalo luno ono lwabadde mu Semakadde lwa kumobilizing critical mass to do an uprising against injustice. So bwoba olumba DPP tewaliyo corruption? The answer is yes, there is corruption. Bwoba olumba police, the CID system, tewaliyo corruption? The answer is there is corruption. Mubalamuzi teriyo corruption? The answer is corruption. Kakati Semakadde's strategy eriwa mobilize the critical mass. Ekizibu kya critical mass yendere ya social media ya leero tewuliriza bya bugunjufu, tewuliriza nsonga. Like the way we are reasoning now, every day the other end they don't appear. Kakati ebe appearinga oba yagala bakuwa obugalo olina okuleeta ebyekisiru bye twakolanga waffe eno yimirira kasozi n'oli n'ayimirira kati n'olyoka omuwa sina ngeri gye mbyogera ku radio what you call okuvuma n'ovuma n'oli n'akuddamu then abantu ne baseka. It becomes entertainment. That's why you see banging the table atagirese in that format. You get because he is popular with society Africa ya Twitter yachi you get speech yamuhoze keiniragaba jawanga ali kutere sita bomuwuliriza ate sija wandika ku Twitter because bya wandika ku Twitter anonya audience eyo audience ya kisiru. I'm talking about him. Byayogera ku DPP kakati omukulu ow'Inyiduru agamba naye gwe you are our officer. Gubobera lawyer to be an advocate. You are now officer of court. Criticize me, don't insult me. So Semakadde bamuvunana kulisalutinga kati katwerutalo weririwo kati Semakadde tatunulira cause jabaddeko ye kyatunulira is the method. Nti method eja anoonya obugalo bandabe bampande nze ndi wo radical bar manya banking tables you get bino bya Aaron Kiza ogende wali okole press ups na bobo onwanyisa an entrenched corrupt system atenga yina tools nge yina amanye oyina okwegendereza nnyo because ekusmashinga kati chora agude mu target yayo bamumaze gasimba ganene bannamawulire eddakiika nina 30 tufundikire akatundu kano nkaweereza mukama wange general manager Colin Maka Mutambo ketugendamu ne programs director wange mukulu Mandeevu Siraje wetwogerera wano ejje erya M23 lirabika nga liyingidde ekibuga Bukavu naye bino byonna okubeerawo wabadde wasuubirwa okubeerawo olutuula okulaba ensonga zino bwe ziyinza okukwatibwa. Kino oluvannyuma lw'okutuuka wano ekisuubirwa na byonna ebiteekebwateekebwa embeera eno okuggwawo bikyasobola okugenda mu maaso. Olutuulo olubaddewo n'olutuulo olwasooka olwa East Africa tozaawula na lutuulo olwalinga olwa Baito Ojoko ne Museveni Nairobi eri baatuulanga ng'eno basonga bamala okuwamba Goma bakugyeko omukono munene nti Goma eriso crucial mu Congo nti yetunuuliddwa ng'ekyasingamu ebyobugagga ebingi omuntu bw'ayogera ku M23 alowooza bali abakola endagaano eya May
M23 eriko kati erimu alliances ebibiina 9 ebyabayeekera yadde nga mu Congo erimu ebibiina 12 obutonotono obwo bwoyinza okulaba nga obutalina mugaso naye nga bungi. Kati ekibiina kino mulimu ba strategist bangi abaliko mu gavumenti eri Kinshasa abavaayo ko Bamusa Nyamusi naye asinga okuba prominent yakulira akakiiko k'ebyokulonda akaleeta gavumenti ya Tshisekedi eri yasooka wandiise bya mukama we Congo nti alina vital information alina basupporters boosuubira okuyamba omukulu oli ali mu ntebe tebakyali bakonko nga bali abedda. Kati bwogamba nti abazze mu Kongo buba meeting abatayitibwa bavweyo ani gwojjayo ojja kutunulira kwa M23 ng'oli ku Banyarwanda abatusi naye nga emabega waabwe eriyo ki eri abalala. Basically Tshisekedi ali kuyiwa ssente mu bamachineries ate babakwata ne babiviiringa ebyama ng'abalonda ne baga nti afe batuwadde dola 15 buli mwezi ng'omujasi womuwa 10 omusuubira okuba ne moral either ajja kwegatta ku bano. So omusajja wagamba nti tumaze kano tuddako Bukavu alina kyayogera ekiddako ekibuga ekirala balyoke batuuke ku Kinshasa ebbanga lijja kugenda nga bateesa Tshisekedi atuuke n'obutagenda mu meetings ezimu. So interest za Congo tulina interest libalirwana tulina interest mu Africa ezenjawulo nga tebakwatagana nga South Africa Rwanda tebajja kukwatagana. South Africa naye ine problem uwe bagamba bawuzidolinge Africa zino ensi nene nazo zirina problem ezenjawulo. Belgium inezaayo, Bufalansa inezaayo, America inezaayo ne US ne interest eriegi nti eriye ebyobugagga ebingi abali mu alliance abagamba nti ekiseera kituuse tubijje kubali abatubba tukole ki ate bagamba tubajjeko mulimu ate bebakolagana nabo nti for the first time tebakubangako bantu ba UN muwendo bwe gutyo tebaforcingako UN kudduka Goma kati abadduse Bukavu beyongeddeyo emisasha abamu basi waziza banga ziyingira Uganda for another destination. So kyowulira wali nti M23 si M23 erigi wawuliranga nti wano walabanga UNLA ngate eriyo bankwanga eriyo bakayira naye nga NRA nayo teri yokka ng'erina enforcement eyabaki naye olw'okuba ye front line. So ekiri e Congo either Tshisekedi ajja kukkiriza bateeseganye n'abayeekera oba bagenda kuvaako. Katerega embeera etuusewo we bukeeredde eno kiki kyereka mu kitundu kino oluvannyuma lw'ebibaddewo muli enteeseganya n'ebirala ebibadde bisuubirwa okulaba nga embeera etereera? Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abakulembeze b'amawanga g'obuvanjuba bwa Afirika n'obukikadde bwa Afirika olugatto olwali Dar es Salaam bakkaanya amagye agataayitibwa baba bayita bakyereeta uninvited guests. Moyo ekyo yakiyitanga nnyo Uganda ne Rwanda mu lutalo lw'Abanyamulenge olwasooka yatuyitanga uninvited guests bakyereeta ng'abasusi b'amenvu tebava eruddawa bakyereeta ng'abasusi b'amenvu e Congo oyinza gamba Rwanda yadde tekkiriza bulungi nti gyeri tewaliwo ndowooza gwanga ddala liyinayo magye nga si bayite bona atwalanga aga Uganda mu operation Shuja tugikolera wamu ne amagye ga Congo yali eri mu mateeka ate ndowooza bali abalala abaliyo either bayitibwa Congo oba ba UN ate n'abalala bana bakyerupa abapangisa ababe Romania nabo batwalibwayo Congo. So bakyereeta baba baani baba ba Rwanda kati nga bamaze okutuula e Dar es Salaam baga nti mu nnaku 5 abaduumizi b'amagye g'amawanga aga East Africa n'aga SADC Southern Africa batuule basse mu nkola
okusiriikiriza mu kulwana naye ennaku 5 bali batula Saturday ennaku 5 zigenza okuggwako ng'ate okusiriikiriza mu kulwana tekwayimirira wabula ate nga kati abayeekera bakutte ekibuga Bukavu era kati boolekera ekirala Uvira akitegeeza nti kino kyonna ekyekivu ekimu ku bitundu ebisingamu obugagga mu Congo nga munnange bwagambye kiri mu mikono gy'abakyewaggula bo batiisatiisa nti bagenda Kinshasa ndabye ambasada omu ng'agamba nti okukwata Bukavu kitegeeza nti ekiddako Kinshasa omuyeekera ffe tubadde n'abayeekera wano mu Uganda naye nga ne batutawanya mu insurgency mu bukiikakkono ne mu north and north east naye nga tebaliiko we bwokipayinze noga nti kati gulu bagyeddiza kati kiti gumu bagyeddiza kati Kasese bagyeddiza no akuba nadduka naye okugamba nti awambye Masaka atuddaawo awambye Mbarara kati amuli mikono so Masaka n'Embarara ne biba biri eringa Moroto n'Arua kiba kinene nnyo ku lwange mu kulaba ate era ano nga bwagambye nti olumu tujja abanyamulenge bano ne tubalabira mu M23 ngera ne ku Kabila bwe kyasooka okulowoozebwa ku Kabila omukulu ng'alwanyisa Mobutu naye forces zonna ezaali zirwanyisa Mobutu zaabeegattako abanyamulenge ne batwala Mobutu nga kakaaba mu myezi ndowooza 6 gyokka kaakati ne ku mulundi guno bayinamu forces endala nyingi ku lwange ne bwe baba nga bo bennyini kuba olenza gamba bali ku korido ey'ensalo ya Uganda ne Congo n'ensalo ya Congo ne South Sudan n'ensalo ya Congo ne Rwanda ne Burundi n'ensalo ya Congo ne Tanzania nti yoli ajja kusigala yeeri kubanga ne yali katikirawo wa Mobutu bwe yagamba Minister of Regional Cooperation Sondozola nakyogerako wano mukyala Kadaga yagamba abanyamulenge wano tetubasuubira kubanga banaasukka Eastern Congo ndowooza balwana kutulako ki naye abantu myezi gyayitawo mitono nga byogedde ne batuuka Kinshasa kaakati bayambwa Angola okuva ku the other side kaakati ne kati kitegeka okuba nga waliwo forces endala nyingi banno baba tebatuuse Kinshasa eziyinza okunyigiriza emitwe biyinza okugwa Kinshasa naye omukisa gukyaliwo okumala ekintu kino mu mirembe kubanga ekisooka mukisa makubo kyagayinza okuyitibwamu omukisa ogwo gwoyogerako akkirize nti bano banna abanyamulenge bwengamba abanyamulenge ngamba abantu abagwa mu Tulubeeryo bannansi ba Congo abalina obutuuze obw'obunnansi ng'abalala bonna awatali kuva ku nsalo zino ezaasalirwa Belgium Brussels bali luddawo gye batuula mu Gundi Berlin ezaali Berlin ngaffe bwe tukkiriza nti abafumbira baffe ne tukkiriza nti abakakwa bano ba Evelyn Anite baffe yadde abakakwa basinga Congo Nyerere ne Kenyatta n'Obote baatuula Embaale ne basalawo okuyamba abayeekera abaali balwanyisa Mobutu Obote tasike n'agikwasa Idi Amin naye Bob Asozi mu katabo kaagamba nti yeewuunya nga bagenze mu Nnyonyi ne Amin Congo okusanga nga Jenoolenga eyali agira ki adumira abayeekera bali nga taata wa Amini omuto wa the other side era Amini bwe yalaba abantu Mobutu be yali yasse mu kitundu ekyo abakakwa nti Amini n'atulika n'agira ki n'akaaba so n'olyake abantu abo amawanga ago gonna bano musiye balina caucus bagiyitanga international tribes amawanga ga Uganda nga gasala mu mawanga agaki ag'omulano tuleme baboola era ne tubalistinga nti abo bannansi baffe ekigere kituyamba nnyo ekyo so ne Congo ekyo ekiyige ekitereere ekyali nakyogera nakati nkiddamu nti ku bwagaagavu bwako kuba omuntu ayinza okugeraageranya Congo ku Uganda ku bwagaagavu bwa Congo Federal is the solution bakikanyako mu biseera bya Kabila ne bagamba kati tujja kubanga ne gavumenti eya wakati e Kinshasa
governor provinces ne assemblies of province balondebwe nga abantu bamuki bambitundu ebyo nekyakoma mu bigambo ekujjako ng'ekyo nakyo kituukiddwako emirembe Congo tujje of course foreign interests mweziri Abamerika baagalayo Ababirigi Abafaransa aba South Africa naye bwe mubanga mweterezezza mu ggwanga musobola okusuubulagana n'abantu abo ne batabanyaga bunyazi nga bwe banyaga kati mu ggwanga basobola okwetereza naye ate bana balaba bewayise abatali bayite bakyetwala bewagambye nti nga bwe wawadde Rwanda bwebanga tewuliziganyizza n'amawanga malala galiwo munda kisobola okutereera ndowooza abanyamulenge nga wabawadde obulungi obunnansi kikola ku mulembe gwa Mobutu ate yafunako ne Ssaabaminisita omunyamulenge yatabuka butabuse nabo oluvannyuma ndowooza nga wawadde abannansi sirowooza kati kankwekyo siri Minister of Foreign Affairs banzikize kino kyogere nga munnamawulire waliwo ndoze twatugenda mu kalulu ka 21 yali minisita w'obutebenkevu mukulu Mululi Mukasa n'ateeka ku mmeeza ya Parliament amawanga 3 nti abeesimbyewo wano bali tebalina kujjayo buyambi kuba amawanga ago gaali hostile sigamba kati ngamba mu kiseera kiri yali Rwanda DR Congo ne Sudan kakati nali kati omukyala yafa mukyalo ono owawa Kivengere yali mukwano gwange butwaba ku Parliament mugamba kakati bino kakati Abanyarwanda b'omu Uganda bagenda kunyiga ate nga be batuwa obululu mukyakivengere nga Abanyarwanda b'omu Uganda katerega bategeevu nnyo oba oli awo agamu ku mawanga gaffe ag'omuliraano nga Kenya kuba eby'e Rwanda bijja kuleeta complicated yendeete Kenya kale nga South Sudan oba oli awo yandyagadde okukozesa abakyoli baffe n'abamadi kubanga n'abakakwa kuba abasala ne bagweri niwo oluwukuwa tubayisa bulungi wano beegazanyiza mu ggwanga lino Salva Kiir talina wakitandikira oba abaziba abali ekyoto nze mbadde dipitara disatwala kimanya kabonero nga mbeera mu mediation nkola nnyo nyumirwa nnyo background bojjano nga ndi wankime yawa biki mu lwali nga tetunagenda mbiri abantu b'oku luguudo lw'ekyoto era atali mu musaayi gw'e Tanzania muki bwe kitaba ekyo ate aba wa cross tuukira eddala e Rwanda n'e Burundi kakati olw'okuba tubayisa bulungi Tanzania inawe etandikira so Congo bweyisa obulungi bannansi baayo sirowooza nti Rwanda Burundi n'abalala beyekengi balina ate we batandikira so Congo yeetereze munda mu ggwanga naye kyenjagala okusema nti neebaza abakulembeze baffe aba East Africa Community ne Sadaka okubanga bafubanga bwe basobola okulaba nga ebintu by'e Congo biggwa mirembe era balemereko bijja kuggwa mirembe gasimbagane ne bannamawulire Lwamushana ensonga eziri e Congo akadde katono it's difficult to call analysis ya bino byonna ebigenda mu maaso mukadde katono gwe kati but let's look at military bw'otunulira military RDF the Rwandese Defense Force ya Kagame ne nagamukulu Museveni agali yawo nga gakozesa M23 gakola Russia kye yakola mu Ukraine because initially Russia yali erumbye okukwata Kyiv ne bagikuba why because yafuna ebizibu of supplies the protection and security of supply routes so bo wuliriza urutaro rugenda mu maaso bawambye byitwere tugarako ebyasemakadde it's political be appealing to political sentiment social media ba Twitter bani but areas bayina size areas of tactical and strategic importance kurutalo I'm talking about the war now
of course propagandists ba mukulu Museveni ne mukulu Kagame beera history, or they are very selective on history. Nti Rwanda ne Uganda ze zajjawo Mobutu. It's not Kabila. Luli bali beegana but ekirungi ekiriwo kiri nti batuuka ate ne balabika nga James Kabarebe yakulira amagye ga Congo. Omanyi James Kabarebe nako yagenda okuwumula eggye Rwanda nga ya Minister of Defense. So abawamba Mobutu si Banyamulingi, abawamba Mobutu Rwanda ne Uganda. Kakati n'abali mu lutalo naye nga beegaana Rwanda ne Uganda naye tuli mu operation Soja. Please. Ekigenda kutuuka Uganda ng'erina okugenda okununula okukuuma Bannayuganda abali eri. Omuzindalongwa Katerega ono abaguze ne poloti lwomushano obwedda asirise nga abawuliriza mwenna babiri nange mugikuume genda mu maaso. So kati bobo tunu the main thrust y'olutalo atataka tukolevo ye route N2 ekyo yita enguudo baluyita N2. Oluguudo olwo luva Bukavu ne lujja lutuuka Sake ne luwetako ne lugenda Goma then ne lweyongera engulu branch emwe ejja Bunagana endala ejja neeyita Beni ezowulira Beni ezo Beni Butembo Butembo ne lulinyagulu mpaka Paida kumpi ne border ne Sudan. That road because we luguudo olukulu at a military level for supplies. In other words tosobola kucontrollinga Goma nga toyina luguudo olwo, tosobola kucontrollinga Goma nga toyina Sake. Kyovolaba mu lutalo lwasooka M23 Agam 7 naga Kagame bayagala basooke bakwate Sake basobole okucontrollinga Goma naye lwabalema. So Sake ekyali mu mukono ya South Africa, ekyali mu mukono ya Sadaka. But tekitegeeza nti Bukavu teri important ku luguudo olwo. Kati bwoba olwakadde bwogenda n'ogoberera the communique y'aba president bwe babadde mu Sadaka stroke East African head of community head of that summit ya presidents abasinkanya resolution enkulu mu communique eyo ebadde yakuggulawo oluguudo olwo. Kyora bagambye CDFs bonna aba East Africa n'aba Sadaka batuule bakole tekiniko bakole bikiri tekiniko okulaba nti oluguudo olwo lukola ki luggulwa because wetwogerera n'abano abagenda Bukavu n'aba Sadaka tewali alucontrolling bonna balugadde buli omu alwagala abalugadde because it's the route of supplies. Toyina kyosobola okukola at military level kweyongera erimu nga tolulina. But tu Kagame naye sotasobola kwongera amagye munda n'abamuwagira nti beyongera eri munda nga bagenda Lubumbashi naye walala nga tebalina luguudo olwo. Simanyi obuntegeera. But osobola okusupplyinga Goma ne Bukavu ng'okozesa Rwanda direct. Tuliwamu kakati Rwanda okubaawo kwayo kutaleeta bujulizi nti erumbye Congo jeri but terumbye eki Congo. Bali baagala evidence beyond reasonable doubt nga kirabika politically publicly nti Rwanda erumbye eki Congo erumbye Congo. Then wabeerawo consensus eya Sadaka egamba kati olumbye Congo kati tugenda kulumba nga Sadaka. Hasamanyi obuntegeera bulungi. Yes kati kyobolaba ye Kagame okulumba Goma it was pressure because amagye gali munda gali cut off tugalina surprise. So in other words kinga ngaboga nti kankole kino tuteese you get lumbe ekibuga Sake tuteese close the airport because Goma airport ng'oli ne Rwanda tesobola kukola ki tosobola kugikozesa nabano tegenda kubayamba. Simanyi kyobola Goma airport ne kati nzigale literally nzigale kyora babadde agane mu communique nti bagigulewo
because bano bajje mu kibuga ne bakolekera ekibuga ne basigaza obusozi kati basigaza obusozi ezengulu togenda kuzikozesa. So in terms of military, whatever they are spreading them ground nene nnyo mutambulanga mo buis like bees, but do you have sufficient lines of supply? Kati kyengeza ko kulaga nti baziina. Na bwoba tunulire ekijja tunulire engeri amagye agasadak engeri gye ga deploying. You get mu Lubumbashi engeri gye ga deploying kati kyola muhoza tanise kwogera ku Beni wano Butembo. They are increasing deployments nebyuma bakola ki nebyuma baleta. Now mu historia M23 na abajiwagira Rwanda bla 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 bali bakute ebitunde ebyo. It's not new. Eri M23 je bamalawo was in control of Gomba. Sibo cyali mukuru seraji goba do bigoberera. Uganda ne Rwanda zali kisangani. They were there. But they were chased out. M23 yo nayo bajimara Ntaganda ali mukomera. Because Ntaganda yali abakulira ali mukomera. Makenga yaddukira wano. Yali asola wano mu hoteli za Uganda. So it's not new. Sugante bapya ku ground. Ale sugante bakubwangako. Aya bakuba Tanzania weri. Kyagaza okukolaga kiri nti bino bi exciting in the short run. But in the long run kiragawa. Katubo bato wegendereza nnyo because ino kubala worst case scenario ne best case scenario. The best case scenario kwe okuddamu ne bakwata Kinshasa. Because in any case tewali kipachi bajja kuba bakozi bali bajikuteko ne bajjako. The worst case scenario nga babakubye katoloza bajja kuba ku omulundo omulala badde mu hoteli wano nga bali tebasobola kubagoba. Simanyi obontegera luli babakuba. Ntaganda bagenda balagira Kagame muweyo Abamerika nga tayina kyakukola ng'akola ki namuwaayo. Mbuma batandika ejeyo Laurent Nkunda taliiwo pressure. Uganda ono mukulu Museveni Robert Mugabe yamugamba teekako kiwandiiko that you have dissolved M23. Never wandika M23 has dissolved, it has ceased to exist. I was monitoring nga bombu ziraninga kisolo. Nkudire musebo. The bombs ezali square M23 zaraninga ko kisolo. You get M23 ne gwawo ne mukulu Museveni nakyanti ekoze eki egweguddewo. Kakati singa bagirumba ne bagigonza. Because rutalo ne bayingira mu Uganda. Ne bayingira Rwanda. Because wana akuwana ngaba wana ate kati isi gwosose gwe oloza nti mwakuba abamini mwakuba abobote mwete mukubwa. You think that's how the world is? Noraba ne Ukraine eri mu Russia. Ukraine no jola. Ina territory mu Russia yekoze eki? Jerina. Gotosobola nga ntu gosobola okugenda Bukavu nti bali tosobola kujambala. So obwera likiruvuwo kino kiyinza okusembera Uganda ne Rwanda. Kwa kukubwa. Uganda ne Rwanda ne kubukenke. Mutekwa boba yagalanze nsebewo. Congo je tuli. Nze ndaba ebiri ku ground engere manovers ezigenda mu maso. You have no way. By the way, I was even seeing no rutaro rwa Goma. Bombs ezagwa mu Rwanda. Impact zajagikola ko one, it's heavily populated. Simanyi obontegera mukaba. It is heavily populated. Waliwo weapons zotasobola kukozesa mu Rwanda because of the nature of the population. Ndaba kigezi ya feno mukulu Museveni jali. There are weapons you can't use there. And tosobola kungamba tishikere tazina. So kati kino kiteekabwa mwami Museveni ne mwami Kagame singo gama. Isi chovolaba ani yasaba joint summit ya SADC ne East African Community. EAC. It is EAC. It's mukulu Museveni ne Kagame bagisaba. They are the ones who asked for it. President wa South Africa yagamba mukulu Kagame, it's on Twitter. Na woda mu kukuba amajega South Africa. It's a declaration of war on South Africa. Ontegera so Kagame namudana tugenda kukubagana yadda mu kumukuba. Kagame yazze mu kukuba amajega South Africa. Because he knows Tanzania is there erisake. Gwe tunulira ngo ojukubye negamba enough is enough. Na oyingide Bukavu ogenda connectinga na amaje agalwanyisa Burundi. The protector of Burundi is Tanzania. Tanzania bwe gamba nedda I'm also now going on Kigali, I'm going on Kampala.
because entalo zichuka. You know, I was with Kazini. I was with Kazini, Herbert Muntu, brother wa Mugisha Muntu. Ni Kazini, twatera kusinka nawo some prisons mess. Buganda Road. Yes, ne balumba na tugenda kwata Kinshasha. Negamba naye mwabasitura amajene mugatwara ekitona. Mugenda kulumba Kinshasha. Napoleon nga yabikora ko Moscow ne bamukuba. Have you thought through the involvement of Angola? Ngamba. But Zimbabwe naileta battalion. Nagamba tugenda kujikuwa mu runaku. Nga ingidola Zimbabwe chekola chachi chabusiru. These guys are advanced to Inga Dam. The third day Angola ne yingirawo. Yakuba Rwanda, Yakuba Majaga Museveni negawanika. Neba jako Matadi, neba jako Inga Dam, neba jako please. So chengaza okulaga chiri nti in a war, ateze neziri region nga bweziri dynamics change and they change badly. Kakati bw'olowooza mu abali mu civil society, abali mu media n'ebirala, olina okulowooza on the other way. Bwe tosobola kubeerawo nga nze ngenda okubeerawo on top. Katere golina ekikusiiwa kyotakwatagana na Lwomushana kiki ekyo Lwomushana akugamba nti embeera eno yonna bw'eneetuuka wano Uganda ye yakugambiddewo ku ntandikwa nti eno Uganda na Rwanda era alaba buli kimu kyonna gye kigenda Uganda nkube ne Rwanda nkube bwe babanga basobola okusaba ekyaliwo ne kakati nga bakyagenda kiki ekiyinza okutuuka omwami Museveni ne mwami Kagame golowooza bayinza kukola ki ku mbeera eno? Ekisooka ffe tuli e Congo nga twayitibwa twakkanya ne gavumenti ya Congo era operations zetukola e Congo tuzikolera wamu na Congo ekisooka. Ekyokubiri mu East Africa Community ffe tetwali mu summit zino mwami Lwomushana ne Siraje naawo communique yavayo bwebanga yagamba nti East Africa Community yagala yasaba bakole joint summit ne Sadaka tetuyinza kwesibako nti mwami Museveni ne mwami Kagame be bakisaba kubanga yali akubiriza summit eyo yali William Ruto owa Kenya. So tutwala kino ate ndowooza era kyekyali kisingako obulungi. Ekirala yes mu lutalo oba ne plan B, there is no doubt about that. Naye Tanzania yatukuba kuba Amini naye yali tasaawo wano kulonda nga gavumenti ye bwogu neno gavumenti eva ku LC1 nga bantu balonde nebisagala bigenda musiri Minister of Foreign Affairs. Naye kyenjagala okusembyayo nti eri Zimbabwe eyapangisibwa Kabila si eno ejjudde ebizibu bafanjala abamugabe basika yani ono musajja waffe aliko Crocodile ani wa Zimbabwe bayina ebizibu ebyabwe bibamalawo ne Angola eri ya musajja mukulu oli si eno sagala kujogerako birabika nti si eno. So ebirooto ebya Angola ne Zimbabwe Angola yatuyambako lulyo nga abanyamulembe bakwata Kinshasa ne Angola ne Zimbabwe ezayamba Kabila omugenzi size zino kati kugambye ne Siraje wanakigambye South Africa Parliament President Ramaphosa emuli bubi ekatufiira ki abaana baffe bafiira kye Congo naye enkomerero yonna ekisingako kuteesaganya na kukkaanya. Siraje nze ndowooza endowooza ya President Yoweri Museveni jawa bannansi yanjawulo ku ndowooza ya Mutabani kwe mu 23 direct yagamba abaana baffe mwami Museveni CDF tubawagira abaganda baffe. So nga tuyinayo ne bannayuganda abasuubuza eggoma neno gye bakawamba n'awalala paka Badolite paka Kinsasha tewaliwo kijja kutugaana kutwalayo maje kukuuma bannayuganda bali ngojeko kino ekiriwo ntuli invited guests. Mwami Museveni yagamba guests abatanse n'okugula poloti. Mwami Museveni yagamba mu Congo according to UN reports kati ekitegeeza nti tuli basenze eri bona fide occupancy abali illegal nti anything ketukwata obubi nga bwe twakwata obubi ne tufuna kisangani wano tufiri kisoboka na wano
okukola ki kuba interest zonna za njawulo naye ng'ezisinga twagala byanfuna ffenna abava ebweru wa Congo. Okay. Let me get one thing. A minute tumalirize. Mu olukiiko lwa East African Community ba presidenti bennyini balwetera ku Twitter ngubula Museveni ayogera ngubulira mukuru Kagamba ayogera their speeches baziteka kuki Twitter. So decision engeri gye basaba ntabasadaka ne bibere joint was on Twitter, it wasn't open to communicate yavudde mu bonna ngegamba waberos immediate ceasefire ekyokubiri n'oluguudo lwo balugule. It's public. It's a public communique. Genda kole kigendo gisome. Just mbadde kwa interpretation nte ekikulu nyo mu communique eyo kugula wo oluguudo olwo. Okay. That road, and it's extremely very important mu lutalo luno. And atanaba babanga tebanaba kuwamba Sake. Lukyali lutalo. Because okuwamba Sake means okulumba Tanzania n'okulumba Sadaka. Gasimbagane ne bannamawulire nate.